Obogiraba waliwo enkova eyo kati enkova eyo kakyako kakati baawummula eggumba ly'omutwe ne batuuka wali ku bwongo ne bayingizaamu akantu bakayita ETV basooka ne basala emisuwa egyo ne bagigatta. Olwabawummulira ku myaka emeka bwe bamukwatiddeko wonna ne bwaba wa lunaku lumu. Ono waliwo n'essubi yali loolezebwa nti osanga oba n'okutambulako kwali kuzibu oba n'ebirala bifanaganako ng'ebyo. Twagala ojje wano omukulu William adde side eri bafa babeyongerayo. Jangu tule wano. William. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale ekitundu kyaffe ekirala tukyalina mukyala Naluyima Concepta abaana abazaalibwa oba bemusanga mu kkubo nga jangu tule wano omutwe munene okusinga kujja banne abaana abalemererwa okutambula naye nga bamba bazaala balamu nekijjabuzi mwalaba ekitundu kyaffe ekyasooka so tuli mu kitundu ekyokubiri. Omukyalo ono gwe tuli naye agezaako tunnyonnyola bino tabinyonnyola nti alina gye yabisoma nnyo nti alina gye yabisanga nti oba ki wabula ayina omwana okitegeera experience nzeeko kino naye ono waliwo n'essubi yali loolezebwa nti osanga oba n'okutambulako kwali kuzibu oba n'ebirala bifanaganako ng'ebyo. Twagala ojje wano omukulu William adde side eri bafa babeyongerayo. Jangu tule wano. William. Kati so twagala okuba nga tubalaga ebintu ebimu nga biri oba weyongereyo ko bw'okimanyi asobola okubanga William tuula wano. Mukulu William. Okay, so William ono gwe tunyonyolako omulundi ogwasooka. Tiye yafuna bibiri byonna. Amanya nno nanti gankalubiriza ogwo. William Darlington Mayinja. William Darlington Mayinja. Sebo. Sembera wano. Okay, oyengereko ko waneeno mukulu William ono ali myaka emeka kati ye. William alina emyaka 13. Era tumuzanyisa asoma P7. Oli candidate. Toli wa muzannyo kati tosaala sebo. Osomera wana mu kamera. Yogera nnyo. Osomera wakati William. Ntongo Bina. Kusomero baliyita bati. St. James Bina Primary School. Choga William terogenda naye eri kusomero nokoma bukumi naye. St. James Bina Primary School somero liri inclusive likkiriza buli mwana. Kati William nkeera kumakya ngenda naye ndi teacher. Kakati nkeera n'omwana wange tugenda ku ssomero ne tusoma ne tukomawo olweggulo. William alina challenge ez'enjawulo alinayo kye bayita spina bifida kina kikutuma bingi ddala. Spina bifida yeneyo mugongo. Kitegeeza paati ya wansi ajja kuba tewulira tuula wano otereere bulungi nga bw'otuula bulijjo. Kakati alina challenge ezize endala okutandikira mu kiwato ekintu ekyo ekirabikidde kibbalooni wansi tawulira. Sense zoonooneka eno wansi completely okuva mu kiwato okukka wansi abatawulira. Era kyekyamulemesa n'okutambula. Ne bw'oteeka okugulu okwo mu kyoto abajja kuba tawulira. Tajja wulira n'amagulu galina bulungi nnyo paka wansi. Ne byonna ng'era omutwe bamutonda. Naye challenge eba want feelings oluusi taziwulira nti njagala kola susu njagala kola pupa we abatawulira. Era ensonga lwaki tugenda kusomera eyo tulina gadgets zaffe ze tuba tulina okukozesa. Akozesa catheters. Catheters waliwo omuntu atategeera lulimi lunnyo lusawo. Buba buseke. Kati ye kiseera kye bwe kituuka akwata buseke yeetereeza. Ekyakimanya kyo nti tayimu etuuse ng'omuntu anaamanya nti kati okusinziira ku training gye twamuyisaamu okuva lwe twamuzaala kye tukozesa. Kati naye we yatuuka ku myaka egitandika training omanyi omutandikira ku myaka awo ng'esatu ena wange kwata akaseke teekamu bwoti. Yagenda okuweza ku myaka 6. Awulira lubuto lwokka nti lujjudde naye ebiddirira abatabiwulira. Naye bw'akateekamu buyibwa. Okay.
So kati abalina okikola emirundi 6 mu lunaku bw'omulekeeka toyinza kuba sure oba yakikoze. Kitegeeza omujjukizako naye n'omuyambako. Naye kati munnange ennaku zino yeeyamba yeekolera ebintu bye ng'obulamu bwe buli. Naye alisted alinga alania buli kimu kyonna. Listed nnyo. William Omato listed. Bongaako mukulu Sonko mubonge. William ne twerabanga mu time ya campaign yawo. Esebu. Era namulabanga simanyi nti antegeera naye oba kiki nalinzizeeko wane waka. Watwala na fenna ekyemisa wano nonga William atera okulaba yangambye bwati ne ngamba Munnange ETV yeweeri wano naye toyinza kuki. Munda wali kati g'omwana goyina owuyo no William yayina bibiri. Spina bifida ne hydrocephalus. Spina bifida kyekino ekyemabega ekizimba. It means a spine with a gap. Then ne kino ekyomutwe. Omutwe nagwo nga gwakola gute. Ne bateekamu akantu. Nga tugenze mpola. William kati gwo kimuzuulo ozuulo otera obuuko otyo omutwale bamuteekemu akantu omutwe gukendeere. Ono ye baamulabira mu lubuto. Kumyezi nga 6 scan yamulaba. Naye ate tebantegeka kukimbuulira. Nze dokita yaŋŋamba kimu ng'olubuto lutuuse okuzaalibwa nti ngenda kukusala bwe lubanga ggwe luluma ngenda kukusala. Namuga nsobola omusindika omanyanga nti ngenda kukusala. Ye yali akimanyi. Ng'amanyi ekitegeeza abaana abantu balongosa abaana bwe batyo. Abamu babazaala naye okusinziira ku ono baluuni yali nnene nnyo ku mugongo nga bagitya okwabika ne bamusala mu busazi. Ng'okutaasa maama n'omwana balina kusala busazi. Balina okusala. Ne bamusala ne bamuggyayo ekibi baamukweka ennaku 3 nga simulabyeko naye nga bagamba oli nti andabira nti mubuulira mwana gwazadde baali bamanyi agenda. Waliwo omuntu gwali naye yali akujanjaba nga yali azijanjaba nga bamugamba tomubuulira ye nga yakitegedde naye nga mugamba tomubuulira. William yamala ennaku 3 nga tayonseeko nga era simulabye. Bamuwanga amata ga mu mikebe. Bibaayo eri. Gagula bamugamba nga tegabayisa bubi abaana ate abawere bakazaala. So waliwo era ge bakolanga gaba baby. Ate nali redo muyonsa lwaki tebamumpa ne muyonsa. Nga tebaagala oti. Ate nga wali. Naye ate singa bantegekanga bukyali nandi gumye kuba nali njagala nnyo omwana wange. Bali bakumanyi. Bali bamanyi mutima gwe sobola okuba mugumu. Naye Katonda mwebaza yampa omutima mugumu ate ogusobodde okuyamba era bazadde bannange mbagumya. Kati deni. Ne kiri mwalaba kyama kino ekyokumugongo kye twalaba okusooka teyatulaga nti omutwe guzimba. Naye oluvannyuma lw'emyezi nga 6 natandika okulaba nga wo waali wagonda naye nga tekizimbye gaali ndoza gezaala ku sipiidi ntono amazzi ago kusinziira ku ki n'amala ndoza gayitangamu kubanga omwana ono bwe twamuzaala baayabye ekintu ekyali ku mugongo amazzi mangi nnyo nga gayiika nnyo nga gayiika kirabika agasinga obungi agandizimbizza ejjo gakola ki gakuulula ne gagenda naye ate twali tugeetaaga munaye gooza brain naye tegana gayiikanga bweyiise kivula nti buli mwana azalibuddwa nga alina eyo spina bifida eyo tokwatawo tonyigaako kubanga oyinza okuba nga onyiga spinal cord yennyini eba wabweru eba exposed. Kati ekyomutwe omanyi twagadde nnyo ekyomutwe sooka okufokasinga ku kyomutwe olw'ensonga nti ensonga kyavudde ku raniyo oli nti omutwe gwabadde munene kati kano akantu mwali mukandaga bannange waliwo kakovu kali awo katini naye enkova eyo simanyi oba ogiraba waliwo enkova eyo kati enkova eyo kakyako kakati baawummula eggumba ly'omutwe ne batuuka wali ku bwongo ne bayingizaamu akantu bakayita ETV basooka ne basala emisuwa egyo ne bagigatta. Olwo bawummulira ku myaka emeka? Bwe bamukwatiddeko wonna ne bwaba wa lunaku lumu bali ba expert basobola okukikola ne bamuwummula ne bateekayo akantu amazzi ago ne gavaayo kabakuuma weebuli babulaga ku bifaananyi kati gwe genda ogugolinge obuuze nti ETV efaanana etya endoscopic third ventriculostomy eyo operation eyo olabe kye bakola onoonye reserve gye bakozesa bakayita reserve ke bateekawo ate era onoonye kye bayita shunt. How does shunt look like? Bajja gikuweereza so ne bakateekamu kati bamala okukateekamu kakola kate bakasaamu kalina engeri gye katracting amazzi gali ne gatagenda mu bwongo ne gafuna passage wegayita ne gagenda ate wambuzizza obugundi obulala bwolaba omwana ono yenna yali yeetimbye emisuwa kuno kwonna nga middugavu omuntu yalimu naye nga emisuwa middugavu nga gijjudde omutwe guno gwonna naye bwe bamala okikola hydrocephalus eyo nekendera pressure nakinga emisuwa gino giddayo nga gibula
kati ejono gyabula tokyagiramu naye yena yali ajjudde emisuwa era aba avomitinga nnyo buli kyali akidda olwa pressure y'amazzi naye kati byonna byaggwawo era amaaso ge gaba galina tukiyita sunset eyes amaaso gano black ebulira yeeno wansi enjuba eba ebuze ng'olaba kyeru kyokka ng'alinga talina mazzi mubiri oba eriiso lyennyini nga bw'oliraba nti enjuba yiino ebyono biba byekwese eno wansi naye oyo aba alaba kweri ng'enjuba yeekwese wansi era gaba gatawaanyiziddwa bamala kuggyayo mazzi gano amaaso ago ne gaddayo ne gatereera mu kifo ne galaba bulungi era abamu tebalabira ddala noono gwolaba alinayo problemu y'amaaso alina galubindi yatawaanyizibwa aba hydrocephalus emirundi mingi batawaanyizibwa mu kulaba era bakozesa galubindi abamu naye ng'oli stede William oli bulungi tewali kikutawanya kyonna okusoma kutambula bulungi P7 olowooza onaakikola otya bulungi onoofuna grade ki first grade ene ebaamu bumeka first grade noleeta obubonero bumeka 100 bwonna nga bungi nnyo buli pepa ndowooza ojja kufuna 100 not so buli pepa ojja kufuna mu 100 ekyo kitegeeza kamu bwe tubugata bubeera bumeka 4 subject ki esinga okukolera gy'osinga okwekakasa n'ogamba eno byosinga okutegeera biki SST ate eriwe kutawanyatawanyamu okubala kuzibuzibu okay banaye mubadde nga muli ono omukyala ng'ayogera ku mwana yigwa alina owe kati yono William nedda balistede so kitegeeza omutwe gwa William gwali gugezze ne gugenda nga gubula oba nekiri n'ekyokukula kyennyini nti bwagenda akula bwakula agenda balansinga ne bibulaabula ne bibulira omu nga tegukyatiisa nnyo era ndowooza singa teyalina kino kyakumugongo yalibadde ate w'amaanyi nnyo yandibadde w'amaanyi nnyo n'ekiri ekyokumugongo kitawaanya entambula ye bannaye ebintu si byangu kyobalaba abakyala nze mbawa respect bamaama mwebazira naye njagala nnyo tukozese rani yoyo physicals akole physiotherapy afune stamina gye yakaabira atambule bulungi babalansinga n'atambula bulungi n'akumba nga kati ono ye bano baba bayina ekyokumugongo kino aba takyalina essuubi lya kutambula ndowooza teri kakodyo konna kati ono gwolaba yasookera na muhwiru kye era nga baŋŋamba omwana tajja kutambula kubanga class ya spina bifida gye yayina maile meningosil the most serious one abasinga amagulu galebeera nnyo ne gatatambula era abasawo bwe baakiraba oluvannyuma ng'atambudde ne baga maile meningosil n'atambula bakyewunya naye ng'amaanyi ge nakiteekamu nze buli kye bansomesanga nga bampa omwezi gumu nga ddayo kikola omwezi gumu okomewo n'okikola n'oddayo nembikola nenzirayo ng'ekyo kiimprove nze ne bakuyigiriza fizika endala n'oddamu n'okola eyo paka amagulu nonna muzaala gali eno waggulu bwe gati nga geekwatidde eno waggulu ne tukola physiotherapy ne gakka ebyo twabikoleranga bagiyita kosu kati nga tugendanga ekosu ne banjigiriza ekyokukola kiri ku Lwentebe kisubi eyo side ku Lwentebe naye kirina ku main road kati bwe namala ekyo amagulu ago ne gakka ate ne gaweta ne gatunula eno yalina ne club foot ono gwolaba naye nazo bino ebigere biba byezinze kino kyolaba ekigere kyali kyezinze nga kiri eno bwekiti nga kitunudde kino nga kigokyago era baamala bisiba seminti ne bidda kati ne banjigiriza physiotherapy omuntu amenyese ne basooka babirekawo mu seminti bwe bito ne maana ebiddayo naye munange gyakoma okubanga muto byanguwa mu wiiki 2 ekyo ekigere kiba kizzeeyo mu shape n'otandika kukola ngaali mu sokisi munange omwana ono mmuteeka mu sokisi lwa nsonga singa afuna akabwa konna ku kigere kino omwana wa spina bifida bw'afuna amabwa gasobola n'okukutulako okugulu aba delicate nnyo olususu luno luba delicate teyeetaaga bintu kumufumita kumukola kumukwagula tegeeza Williams ate jjukira ye taba na senses aba tajja kuwulira nti banfumise kati olina kufuba kulaba nga tafuna mabwa
omuliro omwegendereza tegeeza oli ne bwakwata jambya n'atema okugulu kwa William era akuteeka bulungi n'okutemako by the way muno mwentambulira nga nnoonya bazadde bannange twogeramu nasanga omwana nga yayidde ekigere kyonna nga tewali ddiba yakiteeka bw'ati ku bbinika gye bakasitula ku kyoto nekijja nga takijjaawo kuba yalitawulira kati bwe nagenda omukyalira ate n'asituka atambula ate n'akikolobola kyonna ne kibleeding ne mugamba ekigere kiikyo kitirika naga mbadde nno sikirabye nga tebimukwatako ng'awulira yita obulamu tabiwulira naye kuwonya ebbwa eryo kiba kizibu nnyo obwaliwo omuntu abatafiiringa atalina feelings era balinga balwadde ba sukaali byabika ne bitulika ne bikola bitya amabwa gonna gonna bayirabe bakutukako n'ebigere abamu singa byekulula bubi bikutukako aba olina kumuleera ng'omwegendereza kati yabeera mu sokisi ofuba kulaba ng'olina busokisi bungi akyusa n'akyusa n'obuyonjo ennyo ndi beetaaga obuyonjo obwenjawulo so bane tugenda kuba nga twongera okuba nga tukwata nsonga ku nsonga paka gye tunaaba nga tukomye naye ndowooza tujja kuba nga tuddira mbazadde ba Rania bafunayo ka gaapu oba akadde bajje balabe nga tunyumyemu twongere okuyiga buli omu ayigira ku munne kwakinadde nsinga nnyo okusabira Katonda nga manyi oyinza obba n'obukodyo omutwe guno ne guddayo kinabadde ninze ngaye bannange omuguveeko tegujja kuddayo gwakomaawo Rania ajja ku balansi nga ajja gejja eno wansi kale gujja kusigalawo ng'ogula nti munene si gwa bulijjo najja kufuna amaanyi akakodyo k'omutwe baakakola dda singa tebaakakola Rania yo singa omutwe ogwo tagusobola guba guzitowa nnyo bakakikola obaleeti bakikola rate ne batakola kino nga kyewakola kya William bakikola either late oba pressure y'amazzi yali nnene nnyo okay ndowooza bina tugezezaako okubyogera kinanyo kyamaanyi kituleese eyo naye kyama tujja kwongera okuba nga tukola ku nsonga ena tujja kukomawo twongere okukola ku bagiyita spina bifida ntulage n'ebifaananyi byo osanga tumanyi tuyinza n'ofuna kyansi nga luomulala ogutusobola okulagirako ddala tulaba spina bifida kiba kitya because abantu bangi bayita mu bintu nga bino basafari nga tebamanyi bayinza kuba nga ate bakwasaganya batya mu mbeera eno so abantu baffe abaze batugoberera tubadde ne mukyala Naluyima tuli wano bweyogerere toyinza obba ng'oli eyo ng'oyita mu mbeera bwekyo naye ng'osobeddewe kane mu kibira kozesa ennamba ey'okuconnecting direct ojje munyumyemu tomanya embeera eyinza okuba nga ate teweetuga teweekubagiza nnyo okitegeera olw'ensonga nti wonaabeerawo nga tomanyi nti waliyo banna abayita mu mbeera eno oyinza olowooza oli bw'omu wekka bamba bamanyi obbasuula naye omanyi nti mpeza abantu olukumi nze ndinako contact nga balina abaana bwe bati era nga tubeera mu nkiiko ne twewa amagezi buli omu n'aleera munne ne buli omu n'agumya munne buli omu n'awa munne akakodyo akasobola okutambuza omwana naawe alina kyomanyi ubanga kyotegere ng'olabye munna safari nga tokisirikira yamba ku munno so embeera bwetyo bwenyalangiza Sonko Muhammad tuyinza obutasuka wano olunaku olwaleero naye tusobola okuddamu kukola programs endala nga Rania yabazze okukyalako eno musobe ne programu endala ejja okuba nga ndowooza ojja kufuna kadde Sunday ejja ndowooza nga oli tukomewo tulabe ku gundi y'emabega eyo kiri kitya tujongeddeko tukonyeko bukonyi twongere okuba nga tuyongere okukittaanya so olinako otulekerayo akalowoozo konna nze akalowoozo kembalekera njagala buli muntu alabye vidiyo za Rania nga n'olwaliro alabye ku mwana gwe bayita William manya nti abaana bano bangi ate beetaaga okuyambibwa kati maama Rania ateekwa okuba nga akoze kinene nnyo okuba nti Rania atuuse ku ekyo otuuka n'otuuka ku kisenge ng'oli ku mwana abamu n'omulimu guggwawo bw'otaba mugumu nagwo guggwako beetaaga obuyambi buli alina kyasobola okuleeta tuyambe Rania atambule ayimirire abasawo buli kye banaamutuma nga tukikole okay kale tuyinza obutasuka olunaku olwaleero twongera okujjukiza nti airport pickups bw'oba ng'obuukinze naffe tujja netukuyambako kuba ng'otambula paka gy'ogenda ne bw'oli buddayo tukole ekintu kyekimu ayagala okunyirira okulabika obulungi ennyo babetizi touch and beauty studio abasangibwa obuloba ku luguudo luyitamu oludda ensangi opangisa gomasi ez'ekumikolo kulabika obulungi makeup ow'omulembe kustyling enviiri okutimba ku mukolo bwe bityo tukoonako oba n'ennamba zaabwe wezirya okusquiz back obeera ng'ogenda maaso n'okuba ng'oziraba nkoze ne Angel Girl ku kamera mubeere bulungi
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.